Bano be bamu ku balwadde b'amagumba nga basinga ku bo obuzibu babufuna okuva ku bubenje. Bamaliza ng'ebitundu waabwe ebimu bitemeddwako oluusi olw'obutamanya so nga abalala bamaliza bafiiriddemu. Ono ye Kasenkende Tadeo ow'e-Nansana nga twamusanze ku ddwaliro lya Power Medical Center gye yajjanjabibwa oluvannyuma lw'okufuna akabenje e Nakirebe. Kasenkende agamba nti obutamanya bangi ku bannaabwe bamaliza nga batameddwako amagulu so nga abalala bafudde nga kino kiva ku bifo gye basookerwa okutwalibwa. Naye kati ebyankolwako wano badokita baafaayo. Ye omusawo w'amagumba ku Power Medical Center Dr. Yasin Sekamate agamba nti obulwadde bw'amagumba bugenze bweyongera mu bantu nga bamu ku bo bafunye n'obulemu ku bwongo. Agamba nti bangi ku bo obubenje babufuna okuva ku boodabooda. Nti abadde yamenyeka oluusi nga atandise afunyemu obuwuka buyingidde oba mu ggumba oluusi nga ekigere kivunze n'okuvunda oba ekyungo kivunze. So oluusi abantu balaba okujja mu ddwaliro babayira okufuna obujjanjabi. Tadde wategeezezza nti abawerekera ku balwadde nga bafunye obubenje basaanidde okwegendereza ennyo ku buli kutuuka ku balwadde baabwe. Ebibuga oluusi ne mu byalo ewali abantu abangi abantu kati bagenda beeyongera obungi n'entambula zigenda zikyukakyuka. Ekyewuunyisa obulwadde bw'amagumba buno buyinza okuvaamu ate kansa olw'okulwawo okugenda mu ddwaliro. Sinakindi oluusi okuba bulwadde nga bubadde bugenze kugeza nga kansa omuntu ng'oyo abeera nga atuuse ku stage ebeera eya waggulu. Musajja wa Toono yava Congo era nga naye atutegeezezza engeri gye yasooka okugenda mu bayunzi kyokka n'atafunirayo kuyonyezebwa. Naye yali ku boodabooda ne mukyala we era ng'omwana yafa. Okusomoozebwa okuliwo okusomesebwa ku ndwadde ez'amagumba ezitali zimu gamba ng'okulumizibwa mu bifo ebitali bimu batono abalowooza kugenda mu malwaliro. Abajjanja b'amagumba oba ebiyungo era batutegeezezza nti si kyangu abalwadde okugenda mu malwaliro okwekebeza nga bwe guli ku ndwadde endala. So nekibanga kireetamu obuzibu watuuka eno nga kyetaagisa ebikozesebwa bingi oba kyetaagisa omuntu okubeera nga alwawo okuwona obuvune bw'abeera alina oba obulwadde bw'abeera alina. Uganda ekwata kifo kyakubiri okubeeramu obubenje ku nguudo kyokka nga abasinga bagamba nti abakwasisa amateeka tebakoze kimala okusobola okukendeeza ku bubenje. Ndi Aginusu Ntale ku lwa WBS TV.